Omukulu gwolengera ku screen eyo ye mukulu amanyikiddwa nga Francis Mwijuke. Francis Mwijuke yakubiddwa emiggo mizibu gyabadde nga gya mubbi wa mu katale era bagenze omuddusa mu ddwaliro nga taasulewo taakeese yali ku mimwa gy'abamubadde okumpi. Ensonga eno mu kusooka twagitutte ng'ey'okusaagirira naye tugenza olaba ng'egenda ekula ne tusalawo tugidiikinge deep tugigende munda. Oba oliawo naye munnayuganda eyalabye ekifaananyi ekyo ky'olengerawo ku screen yo nga kitambula tewategedde ensonga ki obuzibu bwavuddewa omukulu okubwa embooko ate ng'abakuba bakuba ku mutwe. Kale Expo TV tuli ku mutimbagano YouTube, Instagram, TikTok, Facebook buli wamu ffe weetuli enamba zaffe ezibeerawo osobola otuweereza ku advice yonna osobola otuwa ku magezi ab'emirimu abagala okulanga naffe still musobola okujja nammwe emikwano gyaffe naddala bali ebweru w'amawanga nga mulina ensonga zammwe ezibabonyaabonya musobola okujja mu inbox ne tubaako ensonga bwe tuzikwasaganya. Tutandise bwe tuti omukulu ono Francis Mwijuke mubaka wa Parliament nakutegeezezza akiikirira essaza oba constituency eyitibwa Buheju County. Buheju County esangibwa mu district emanyikiddwa nga Buheju District. Yalidde emiggo mizibu nnyo ng'ennaku z'omwezi 12 leero 14. Emiggo kitegeeza giridde ennaku 2 emabega. Ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu Ogwokutaano omwaka 2024. Ensonga yamukubizza y'eno. Ku kyalo ekimanyikiddwa nga Lwanyambalwe, ebyalo biri mu mannya gali wano. Ekyalo bakiyita Lwanyambale kisangibwa mu ggombolola eriyitibwa era Nyakishana. Kati abali mu bimanyi abafubutuka mu district y'e Buhejo muba mubitegeera bulungi ekyalo bakiyita Lwanyambale, eggombolola baliyita Wakishana. Waliwo emberebezi oba endooliito ku ttaka erimu wakati wa Ekereziya Katolika emanyikiddwa nga Lwanyambale Catholic Church. Emberebezi wakati w'Abakatoliki n'abagagga, abagagga babiri ngenda kubuulira amannya gaabwe. Ku bagagga bano kuliko omukulu amanyikiddwa nga Frank Kamugasha. Oyo ayambako munne gwe basinze oppiininga ennyo, gwe basinze ottaaginga ye mukulu Edwin Bulimbaale. Amannya nyinza ga pronouncing obubi naye nga ye Bulimbaale re be bagagga. Balina olutalo bazze balereŋŋana kuba bayidawe bano ng'otuuka ku kitundu ekyo enjega eno yabadde neyogezaako okwetegereza baawula baneiba n'abaneiba. Omugagga ono amanyikiddwa nga Edwin Bulimbaale neiba wa kkanisa eno emanyikiddwa nga Lwanyambale Catholic Church. So abatuuze abasabira mu kkanisa eno baalaba ekintu kiyinaatera obbayinga nga tebakyalina busobozi tebalina wakuddukira ne basalawo batemyeko omubaka waabwe wa Parliament abatwala abakiikirira mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda ey'e11 ekulembera omukyala amanyikiddwa nga Honorable Annette Amongi Magogo ne deputy we amanyikiddwa nga omukulu oyo bamuyita deputy speaker erinnya terimva mu mutwe. Ne bakuba enduulu nga baagala abayambe. N'agenda nga mumanyi ababaka ba Parliament agezeeko ogenda olaba ng'awuliriza ensonga. Ne batuuza olukiiko mu Ekereziya Katolika. Babadde olukiiko luyinda bano abaakubye embooko tebatya Maria, tebatya Yozefu, tebatya Yezu n'Omukama. Kuba embooko yanyoose mu kkanisa nga n'ow'emmindi asena. Era embooko yagenze okumaliriza okuseka ng'abantu 7 beddu beegasse ku mubaka wa Parliament okukosebwa n'okulya emiggo egy'akaweereege. Olw'okuba omubaka wa Parliament yabadde ow'amaanyi era omututumufu, amawulire gasinze ku frontinga ye. Mpozi waliwo n'omukyala munnamawulire munnaffe ng'ono omukyala akola ne TVM esangibwa eyo yennyini mu Western Uganda emanyikiddwa nga TV West. TV West ze zimu ku TV eziri
under New Vision. New Vision bw'enjogera New Vision mugimanyi abasinga mwagitegeera nnyo ku biseera by'omukulu amanyikiddwa nga Roberto Kabushenga bwe twogerera kati emirimu baagimuggyako ne bagikwasa mukama waffe okufubutuka mu Eastern Uganda mu kibuga Mbale amanyikiddwa nga Doni Wanyama kati yakulira Vision Group. So munnamawulire oyo yakubiddwa embooko bamuyita Juliet Kyalisiima naye yalidde ku mbooko ez'abavubuka abasazeeko ekkanisa embooko n'etokota. Munnamawulire yakubiddwa naye yasinze okuyisibwa obubi ye mbaka wa Parliament. Embooko zaamulidde n'atuuka n'okuzirika ne bamuddusa mu kalwaliro akabadde okumpi awo ka gavumenti ke bayita Buheju LSS Center. Nga bw'omanyi amalwaliro ga gavumenti bw'ogendayo ndozabeera n'emikwano gyabwe awo okumpi ne bagamba tuyinza obutakusobola obujjanjabi tewaliwo bulungi, it's either ogule eddagala mu kiriniki oba ogendere eddala eyo. Ne bamugjayo ng'obujjanjabi tafunye busaanidde ne bamuddusa mu ddwaliro limanyikiddwa nga Divine Mercy lisangibwa mu kibuga Mbarara. Lwaki njiyise Mbarara? Nsobola okuteerawo enjawulo wakati wa Mbarara Mukono Jinja Road ne Mbarara nga district. Embeera okumanya nga yabadde mbi nnyo omukulu kyawaliriziddwa olunaku lwaleero tukoze story eno essaawa 3 emabega. Story eno tugikoze essaawa 11 ez'akawungeezi mu ggwanga lyattu Uganda. Addusiddwa mu ddwaliro e Nakasero ng'embeera etewomesa nakabona. So gwe wenna ayagaliza omubaka wa Parliament ono amanyikiddwa nga Francis Juchi ebisinga essaala zo zongeremu amaanyi. Tetuyinza kuvaano nga tetukwadde ku bimu ku bitonotono ebikwata ku mubaka wa Parliament. Omanyimu abasinga mugoberera nnyo ababaka ba Parliament abava mu Central Uganda n'abatonotono abafubutuka mu district eziriraanye Buganda abasinga okwogera. Ono omubaka by the way yaliko commissioner. Ekigambo commissioner era kyatutumuka nnyo ku mulembe guno gwa Parliament ye-11 oluvannyuma lw'ekiwa omukulu amanyikiddwa nga Francis Zaake Butebi omubaka wa Parliament owa Mityana Municipality n'atokosa ekikonde mu Parliament ne bakimuggyako ne bamusikisa omukulu emabega kaawo naye bitatambula bulungi. So nono Francis Mwijuki yaliko commissioner mu 10th Parliament, mukulu munnamateeka ate nga mubaka wa Parliament ku kaadi eya Forum for Democratic Change oba FDC. Musajja muna FDC lukulwe abamu batusina okugamba nti zino embooko olaba bakubye mubaka wa Parliament kati Saasira Abe gwazunga n'akakamera embooko zirya mubaka wa Parliament. Saasira gwe mukwano gwange alya kubusi mu kinyumba, mukwano gwange mbaagala nnyo bakadaama. Embooko ziridde mubaka wa Parliament, Saasira asindika ekigaali mu Owino. Embooko zaalidde omubaka wa Parliament nga n'abakuba bamanyi nti mubaka wa Parliament naye ne bakuba ate nga bakuba mutwe kuba baagwasiza okusinziira ku bifaananyi bye twafunye nga n'omusaayi gugezaako okuba nga gwegaana ekiwanga kye nga guyiika, okitegeera. So mwesibezi biri omukulu ono atemera mu myaka egy'obukulu 41 nguli bwe gutyo nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1983 era yazaalibwa eyo ewaabwe yennyini ku kyalo Amatendo. Ebiseera ebyo teyali nno yali tennafuuka Buheju district. Omanyi Mbalala baagenda nga bagikutula mu districts nnyingi nnyo omwali ne zino Buheju, ezo Ishaka, Ntungamo, districts ezisinga ezo ezikyali entototo baazisalamu eyo gundi. Omukulu ono yatandika okwenyigira mu byobufuzi ebbanga liwezeeko naye okusakisidinga mwaka gwa 2017 awo yafuukira omulala ennyo. Yasomako bulungi nnyo nga bwe kyetaagisa era Seba alina Uganda Certificate of Education ng'agijja ku St. Mukasa Seminary Primary School. Musajja mukatuliki nnyo era ndowooza ekintu ekyatuse ku bukatuliki n'agamba waayi kanziruke ntaase. N'akola HSC ku St. Joseph Vocational School n'agimaliriza bulungi ne yeegatta ku University of Mbarara, okitegeera. Nayo n'abangulwa mu nsonga za development mu byenkulaakulana, okitegeera. Wa FDC nnyo Kayingo, okitegedde, wa FDC nnyo Kayingo
era mujjukira nnyo ogenda mu parliament alina omukulu gwe yasokoolayo baali bamuyita Ephraim Biraaro sajja omumanyi omukulu ono gwenkuletedde olunaku lwaleero gwe yajjayo mu parliament aze awakanya nnyo omukulembeze w'eggwanga era y'omu ku bantu abasinga osumbuwa omukulembeze w'eggwanga ofubutuka mu Western Uganda eyo okitegeera yatandikira ddala kumuwakanya ekiteeso kyasinga nnyo okukyaka bwe baavayo ne baagala okuteekawo ebbago nti abantu abasomesa sciences babawa akasente kasukulumuko bano abasomesa arts geography history babawe sente wakati w'emitwalo 7 awo n'okukka wansi omukulu yavaayo n'agamba nedda so president awo osuseegiza nnyo bw'olina okukoma omukulu ono aze ayita mu bintu bingi nnyo mu kalulu ka 2021 kano yasimattukako n'obutwa ekyagambibwa nti yaweebwa obutwa mu mmere yali emmere n'afuna obutwa naye baamuddusa mu ddwaliro n'asobola okuba nga awona yawonako n'akabenjedde kabusa omukulu ono nno abadde wa mbirigo nnyo era obudde buno akolanga minisita ow'ekisiikirize owa trade and industry akolanga minisita ow'ekisiikirize mu gavumenti ey'opposition owa ebyensuubula byakwasaganya so mwe mwenna bannayuganda abakkirizira mu budde olwo n'abakkirizira mu k'obuntu omukulu ono amanyikiddwa nga Francis Mwijuki tumusabire musajja mufumbo alina abaana omusajja tabalirwa baana naye nga alina omukyala waali official amanyikiddwa nga Linus Mwijuki so tumusabire osanga Namugereka Ddunda essaala zaffe zijja musangayo mu ddwaliro eyo gyali Nakasero ensonga z'abagagga bali poliisi era nga bulijjo yabakanye edda n'omulimu gwayo ogw'okunoonyereza gy'egimu ku mirimu poliisi y'eggwanga lyattu Uganda gye yeesiga mu kukola poliisi ya Uganda yabakanye edda n'omulimu gw'okunoonyereza ku nsonga eno naye ng'endoolito zino ez'ettaka lino eno abatuuze bamaze ebbanga ddene nga basikaŋŋana n'abagagga bano sijja kulandaga nnyo naye ensonga kyemmanya ozitegedde embooko zaavudde ku ki yabadde agezaako kudduukirira balonzi be kwe kulya emigga egyo naye nga sinnakusibula kkiriza otambule n'aba Cambridge Junior School bali Matugga Kitoo enamba zaabwe weeziri wansi awo okumanya ebisinga kuba bwe nzija neno oluusi njogera bitonotono naye at least bw'oba oggyeyo ennamba zaabwe ne ku WhatsApp kweziri oba oli buli wa ggwanga obaterako akabaasa bakuddamu instantly amangu n'embiro immediately ne bakuddamu ne bakunnyonnyola omwana kasa omutwala ku ssomero omwana ali cared for okusinga ne kyewali olabye omwana bateekawo a connection oba empuliziganya y'amaanyi wakati w'abasomesa abantu abalabirira abaana n'amuzadde mwabali mu ggwanga omwana mutwala atandika okusoma ng'osobola omumonitaringa gwe kennyini ng'ali ku ssomero eddiini ye agenze mulokole avaayo mulokole agenze musiraamu avaayo musiraamu empisa kikulu nnyo ebitone kikulu nnyo omwana ali mu ndago omwana ayiga okuwuga omwana ayige n'okusamba akapiira n'okukuba ebivuga so mbakubireko mikwano gyaffe abo tutera n'okugenda ne tulambula ku baana baffe so gwe naawe twalayo omwana wo tusobola ogenda tumukulambuulira mpozi naffe kennyini omaye bagamba agita atagiwoomya omugabi teyeeseera bwe weeseera oba mukoddo ffe tetuli bakoddo naffe ffennyini mutwesige mikwano mwabali ebweru w'eggwanga kopa ennamba yiyo akantu abba akakuteereddeku kaliko offers ez'enjawulo okitegeera tugenda kukolera omukolo gwo tugukukwatire tukukuba ebifaananyi ebyalagirwa tubikuleetere ku miwendo emirungi ennyo ate ng'okola n'abantu b'omanyi ofiisi zaffe enkulu kati ziri Lugalo obudde buno mu kibuga Kampala so olina aw'okutunoonyeza wennyini wano wennyini ku expo w'otandikira then n'ojja ku ofiisi Ishaka Mbalala nayo tulinayo offices so mutuwa emirimu mikwano abaganda baffe abaana ab'obuwala abagazi photoshoots ez'enjawulo mulina parties ez'enjawulo ffe tugenda kukuba ebifaananyi
gwalimanya kyolituwa abagala surprises kuba bukubi namba y'essimu abakozi bangi gwoyagala gwosaba you get if you don't get it tukubireko kati embeera etambule malidaadi sana babayita ba alpha bwolaba alpha oba olabye expo bwolaba expo oba olabye alpha bwolaba expo oba olabye elshadai abo bakutambuza sente bakubireko nabo bwolaba expo oba olabye camrange kirizo sharinge ka video kano ne munoka muwe ne ku Facebook tukataddeyo Facebook yaffe no gifollowing Expo TV to the world.